Yes, mukasira kantulekedde ekyatulese olwaliro. Nabagambye kasema tugera kulekera ka family movie era nga kagenda kubeera kasufu nnyo kamala. Mu kutandika yakatandise bw'ati olwaliro nga bagamba Lifetime Pictures bakutuusiako sema gye twolekedde. Tulina amaka gamu ge twatandikiramu nga bagamba amaka gali gayitibwa Foxworth Hall. Maka bwe gatibwe gali gafaanana nga kirabika kyakisutira ebbanga teryagabeeramu. Njaga wekanye. Mu kutandika ono agamba nti abantu baateranga okusiiga langi ya kyenvu ogezaako okuteekawo akabonero k'essuubi kyenvu kwegamba ye langi gye tutaateranga kulaba nga ffe. Bwe nali ng'omuto nalowooza nti oba osanga obulamu bwange bugenda kutambula nga bulaba ekisufu kamala. Wabula oluvannyuma tugambe kale byatandikanga bwe bityo. Twali abaana bana abaali ababalagavu kamala abalina enviiri za brown ng'ogassieko n'olususu olunyiriro kamala. Era ng'abantu abasinga baali balowooza batwanga buno buddole bwe banyiriza ne bateeka masa. Si kwegombebwa kyokka wabula twayagalwanga. N'ebyo byaliwo mu biseera biri ebikadde. Life is full of surprises. Bagamba nti obulamu bujjudde ekintu kye twandiyise ebyokwewuunyisa. Obulamu bujjudde omulugube, bujjudde okutya obuswavu. Mu bwangu ddala nga kye nali naatera okuyiga. And hopelessness. Mange yaŋŋamba nti ebiseera ebisinga osobola okubeera mu bulamu nga tolina ngeri gy'osobola kweyamba. Amaka bagakulambuza okuva waggulu paka eno waggulu. Okuva wansi paka eno waggulu. Even one of our paper flowers yellow. Agamba nti akasea konna ke twamala nga tuli mu mbeera eno tetwasobola wadde okusiiga akapapula kaffe konna wadde ekkala ya kyenvu. Ebintu engeri gy'abadde abinnyonnyola abadde abinnyonnyolera mu past tense ng'alinga agamba nti ye life yagezaako ku experiencing emabega wabula yajjeetya. Kasema bakayise flowers in the attic. Kasema kano kalina obutundu bubiri wabula kano ke kakulembedde. Kati mu kaseera kano ng'ovudde ku mboozi twakwatikuba entudda mu biseera bya kaakati. Waliwo emmotoka eyakwatikuba okujja ng'esembera mu maka agamu agali ag'enjawulo. Mwalimu abato baali bagenda maaso n'okuzannya. Ono bw'akanyuga mukulu ayitibwa Christopher yakuba kitaabwe. Bano ye temugenda kumpadde akafumito. Kitaabwe ebiseera ebisinga tabeerawo, abeera ku zisafaari. Era baawulira essanyu kasita baamulako ne bamusimba akafumito. Yakwata ekkubo bw'aba avudde ku safaari wabaawo ebintu by'aleeta. Alina abaana bana, kuliko abalongo babiri abato, mpozi ng'ogassieko n'omulenzi omukulu n'omuwala addako. Omukyala yajja n'amubuuza nzonna erabidde. Kyava asooka amusimba akafumito. Yamugamba ku sya Katonda ate gwe sisobola kwerabira. Yakwata erudda. Ekyewuunyisa yali aleesi kwegamba kye twandiyise nekeresi ebeeyo kamala. Yakwata ekuba gy'asobola okugezaako gimwambaza. Gimusaako Katonda watu. Yamusimula kiss. Bali mu life eyeyagaza. Bali mu bulamu obweyagaza okamala. Mpozi ng'ogassieko n'abaana baabwe. Balina obuseeto obutiniinya obabeezaawo. Ebiseera bisinga Lodi bw'abeerawo aba ayagala nnyo okumala time n'abaana be. Nga bwe gambye nti ebiseera bisinga abeera mu zisafaari. Baatandika okugenda maaso n'okuzannya baabo. Weyitawo bagudde ettale. Njagala weekaanye. I wish you never had to go away. Ngamba kale singa ebiseera bisinga tugenda ke kata akawala. Banjagala isobeere wano kinyiiza. And I made your favorite. Mama yali afumbye ebyokulya ng'abireese. Ddala mu butuufu. She didn't. You forgot to take off the bakery label. Weerabidde okujja ku bakery label. Could never get anything past you. Kasiba sitegeza mbu yaguze ebigule. Mama aguze engule paayi tafumbye efumbe. Omwana amugamba nti weerabidde okujja ku bakery label. If a vice president can't wear just any old thing. Agamba kisinziira. Those 100% official, but I got promoted. Lodi yabagamba nti kye mutamanyi bankuzizza. Entire East Coast. Era ng'agamba nti kati bwe bituuse agenda okwasaganya kumbi the entire East Coast. Omuwala yakimanya. Kati bwe baba bamukuzisa kibasitegeza nti emirimu gigenda kuyingiwala. Akasya k'okubeera ewaka kagenda kubeera katono nnyo kamala. Muto yadduka n'ayitawo n'asooka ayingira mu buliri. Ng'ayingidde mu buliri, muzeeyi yakwata ekuba gy'amusiikani kyava mugamba tojja. Musaatu kye yakola bambi yajja n'atula ewali kawala ke. Kazi amaaso gy'ali kyekava kasituka. This is a big opportunity for me. Yamugamba guno omukisa gw'amaanyi gye ndi. Aliisa ekiwandibadde okimanya.
tusobola kulekeraawo. You'll be away all the time. Buli kaseera ogenda kubeera ku safaari. Twins. Titugenda kufuna kadde kulabako abalongo baba bakumiisinga munnange. I'll be totally forgotten. Can I tell you a secret? Nkubulireyo ekyama. I bought this. Waliwo ekintu kyendeese. And it's more money than I should have spent, but Ate kino kyendeese amazima ganyi nti kyo nkitaddemu ssente ekuyanja. you. N'okusinga ssente kwegamba zonna. Naye nga kyonna nkireetedde gwe. Nakwata ekubo n'akimusimba. Genda okuzza amaaso kwekanya nga muleetedde empeta. I need you to be strong. Yamugamba ngenda kusaba nyagalobeere stronga. Galobeere w'amaanyi saagalobeemu kutya. Anti kale. Wekatu ne kamusyaka musimba akafumito. Mama. Ono ng'agenda maaso n'okusindiikiriza sibitegeera. Girls, please, your dad's Olwo n'akasira kamaze okwetooloola. ice the cake, chill the Ono yabagamba njagala mwetegeke. Twaga tugezeeko kutegeka keeki. Ffenna tubeere nga tunyirira. Nga bw'omanyi amaka agalimu ku nsimbi entonotono. Abaana banyirira okukamala. I think we look so perfect. Era nga beegombebwa ku kyalo. Baagalwa ekitenkanika sikiini zaabwe enviiri balina za blonde. Mama waabwe buli kaseera abeera munyirivu. Abagenyi bajja. Kakino bakikoze baagala surprisinga muzeeyi. Muzeeyi omusawo abadde amaze ebbanga takyabeerawo. Ketubasewa lisi bamukolerewo engeri y'akapati. Kakati n'omuwala abuuza. Lwaki taata tannaba kujja anti kakkana? Ffe twagala kusisikana taata be balongo. Okay, I'm gonna go freshen the ice. Kange n'esooka embeeko byentereza ye maama. Maama sooka okwate wano. In the driveway. Aya, waliwo ali mu drive wajja. Babule waliwo ali mu drive wajja. Ne basooka balya kanvaali. Baagala mu surprisinga. Bawulidde emmotoka ejja. Kwe kusooka bonna ne balya kanvaali. Wabula okuzza amaaso okwekanya duleva ye yajja. Mrs. Dollinganger, Kyava agamba mukyala Dolingano. there's been an accident. Wabaddewo engeri y'akabenje. Katonda wattu. Kirabika omwami afunye akabenje. Oba osanga mukudda. Ono yatula n'agamba tekisoboka. Mama yawulira ng'awunze. Kyava akwate kubo n'ayitawo n'ajja ng'atambula mpola mpola. Yajja ebbali. Njagala weekaanye. Mama? Kirina akatulo kajja ne kamusika kwe kumuyita maama. Yali atudde ebbali atulidde keeki gye baali bategekedde. Bajja badde ategekedde bbaawe. Ati maama munnange. Ennaku ezaddirira zaali za nnaku. N'abalongo bennyini tebakyalina ssanyu. N'ensimbi ne wakati wakyali. Is Daddy coming home to... Simanyi taata agenda kudda eka. Abato balowooza nno taata akyasobola okudda. Kubanga tebamanya nti yafa. Ono kyava asooka kasitama we buli. Remember we told you. Mujjukire kye twabagambye. He died. Taata yafa. Iye. Sometimes I really miss him. Ebiseera bisinga naffe tumisinga. That'll be back any day. Naye nga tubeerawo ne tulowooza nti oba osanga ajja kudda lunaku lumu. Maama wajjira. You guys wash up for dinner? Ngenda basaawa mwetegeke tugenda kulya ekyeggulo. Tewakyali ssanyu waka. Kuba n'ekisooka ensimbi tewakyali bulungi. Mukazi wasigamba nti oba yali akola yali housewife. Twins want you to read them a story. Is that the mail? Abaana baagala basomera story. Anti ezo ze mail. Kintu yatandika okuwandika amabankaluwa ng'asaba ku mirimu mu bitundu ebyenjawulo. Pay for last month. Musomesa nga nsomesa baleti yagambye tagala kuddamu kunsomesa kuba munaye tunamusasula sente za mwezi guyise emabega. I can. It's not easy for a woman to get a job and to support 4 kids. Ekizibu ekiriwo sigamba nti oba kyanga omukazi nga nze ofuna omulimu. Ogezaako supporting abaana bana. I was ever good at was being pretty. Ku nsi ya Katonda nze nali simanyi byakola mirimu. Kyo kye nali nsobola kwekolako kunyirira n'abaana bange. You know, Omanyi you're lucky. oli wa mukisa. You had a dad that thought you were special. Mwalina taata eyali abatera okubeera nga muli banjawulo. In looks maybe, but you're more aggressive and determined. Njagala okirage kwega njagala mukimanye nti muli aggressive oba mulimu kumaanyi era nga mulina obumalirivu. Love their mother. Some mothers are impossible to love. They don't act like mothers at all. Yali amubuuza ku bya maama wa taata waabwe n'amugamba nti munayo bya maama oyo bivueko. And put this in the mailbox for tomorrow. Ngenda kusaabira obiteeke mail box. You already Wandiise bankaluwa endala. Finish your homework. Genda omalize omwaka wo. Ebintu byafuuka bikalube waka. Nga bwe nagambye mukazi wattu yali okulabiriranga family. Yali housewife. Sigamba nti oba yali amanyi ebyokukola. Omusaayi yagenda nga n'ayiya ensimbi n'aleeta ewaka. Kati agezaako kuwandikira abantu oba osanga banaasobola ogezaako mu emirimu.
kati abato bwe bakomawo yabagamba nyina amawulire amasufu musooke mujje mbayitiremu. Well, I finally got a response. Maze ne nfuna response. Not as I hoped. We can go Kakati with your grandmother. tugenda tusisiika ne jjajja wammwe. Watugamba jjajja. Never had any family. Mwatugamba tetulina baakika. It's complicated. Bigamba bizibuzibu. We didn't see eye to eye, so sigamba nti oba famire yange twali tukwatagana. with your Naye- father gone, Kitamwe ng'afudde. hope for now. Mu kaseera kano About school. katate ebyokusoma. Our friend. Mikwano gyaffe. My classes. You two were Baleti classes zange. to help your mother out of a desperate situation. Yabagamba nti mwababiri alisi muli bantu bakulu musobola okugezaako kitegeera. Mwandibadde muyamba nnyammwe okussya ku ngeri gyenjaga yagoba beezaawo. Ono yagamba kale tujja I kikwasagana. have a way of believing that nothing bad can ever happen. And your father was doing so well at his job, so Yabagamba sigaanye. we charged against our future. Ebintu byemusuubira bye tulina ewaka tetugaanyi kitammwe yali akola bukubirire wabula ebisinga Ours. twabifunanga ku looni. The cars. Emmotoka Yes. fanica ng'ogasseko n'ebisigadde byonna mu nnyumba banka zigenda bitwala. And I've been holding them at bay, but the bank is going to come and take it all. Banka egenda kwata ekuba egyetwale buli kimu kyonna. Sounds scary, but saagala gezaako batisa wabula mbabuulira. my family Nyina amawulire amasufu ate agasinga kwaga. is rich, Famire yange gye mbatwale wa jjajja wange and they have one of the finest oba jjajja wawe Virginia. balina ssente eziteekanika soogera ku bugaggagaga wabula balina ssente enku yange okkamala. One at school. We leave tonight. Tugendagenda kyo kyalwaliro It's our only choice. kyekyokusaawo kyokka kye tulina I promise you, wabula mbasuubiza behind, I'll buy you 1,000 more in Virginia. ku nsi ya Katonda ku byonna byonna bye mulese wano Don't worry. bwe tunaatuuka mu Virginia nja baguliramu alisi ebintu nga 1,000. Ono yamugamba ati weeraliikirira tujja sobola okkikwasaganya For ati weebale nnyo mutabani. Kakaina ayina famire ye eri mu Virginia. Waliyo maama we yandibadde nga jjajja w'abano ng'ogasseko ne kitaawe yandibadde nga jjajja w'abano wabula baali tebakwatagana era yali yabeesalako n'asalawo agezeeko otandika obulamu obwe ng'ogasseko n'omusaya gwe yafuna wabula kati we bituuse bimunyiza nnyo Kamala n'atukasya n'awandikira maama we bwe kiba kisoboka akwate kubaddeyo ewaabwe mu Virginia balina ssente y'omukazi ewaabwe balina ssente eziteekanika keteyina kyakkola yeetika abaana be bakwate ku bagende mu Virginia naye ng'abasuubiza n'abagamba saagala mweraliikirire ekyensimbi era ewaffe tulina ssente. Reach your depot in a few minutes. thank you. Anti mugenda kuba muvaako mu ddakiika entono. Sure you wouldn't rather get off in Charlottesville? It's 3 a.m. Nze ngamba lisi mwandibaddeyo temuviira ku wano kubanga kati obudde buyise ssaawa ziringa 9. Yamugamba kimu gwe tofaayo. Someone will pick up mine tomorrow. Ebisigadde nja bikimeekya soko gye eby'abaana abato. Aze n'abaana bana bukyanga akwata kubo kuva waabwe abadde taddangayo. Patterson. N'okusiikya ku mbeera nga bwe badde munyigo Kamala. Kyokka ati nga tayagala baana be bagezeeko kubanga babeera mu mbeera bweti. Aziwa lisi addeyo ewaabwe. Train yakwata ekkubo n'emutuusa. Bwe batuusa I thought you... tebalina ssente bulungi nabadde nsula ati waliwo agenda otukima. We should be there before the sun. Amazima gali teri agenda tukima ebisigadde tugenda tambuzaawo bigere mujje tugende. I can't carry the twins. Ate abanongo kisobola beetika. Air will do them good. Ekirungi kya byonna batambule. Talina wadde 10. Bade basula ati oba osanga abeeka bebagenda kujja babakime yabaga teri agenda bakima tugenda tambula butambuzi sigamba nti oba wala nnyo baki. Kakaino baakuba omugu era baakuutawo enfudu okuva ku station train we batadde okusobola okugezaako tutuuka nakyaja abatwala ewaabwe gyazaalwa. Omulenzi yagumira ku maama bwe batyo baayitawo wabula yabasuubiza n'abagamba nti gana amaka manene bagazimba ku hectares galiko ennyanja baatuuka ebbali ne basooka batunula anti we wano wabula kibadde kitutte ebbanga kuva lwe yasembayo okubeera mu maka muno era okuva lwe yakwata ekkubo okuvaawo n'okuva lwe yagenda n'omusaagu yagenda naye n'okuva lwe yazaala abaana be yazaala bana abadde taddanga mu maka gano gayitibwa Foxworth Hall. Yabagambye kati erinnya tugenda kukozesa Foxworth kebbali. Okay, good. Okay. Kyava basaba babeere bakakamu. Nina basaagala obe wakola ku kyankalana. Waliwo yakwate kubonagulawo oluggi. Anti maama ono yennyina wabula mukazi wa ddiini oyo gwolaba Okamala yasooka n'abatunuulira. Well, Aha. look what the cat dragged. Laba kapa kyewaludde paka ku mulyango gwange bye bigambo ebyasooka okuva mu ye. N'amaana abagamba mukwate ku omujje abadde abasuubira yabayisaawo mpola batuuse masekati g'ekiro
yabayisawo kasirise wabula bwabagamba temuwogana siyagala kuwulira akubakerere bwekitutuukatala mbutuufu nga nyina kyeyabagamba ekituufu amaka magagga gegana amaka enkola giri enkadde abasajja abakola sete mu biseera biri ebikadde ne bazimba amaka genkanidde wano wabula abagamba kimu siyagala kuwulira akubakerere mujje tugende n'abatwala baabo bajassewo balijjalija madaala yakwata ekkubo najjayo ebifubo kalino waliwo ekisenge kimu mu nnyumba yatuuka ebbali naggulawo n'abassa bonna bakwateko bayingire mu kisenge kino bonna bataano abaana banange ogasseeko ne nnyaabwe baatuuka munda ne batunula obuto bambi bwakoyedde obulongo okufuna liisi buli kamu we kagwa. Mother, I don't know what we would have done. I'm not your father, Corinne. Your groveling has always bored me. Yamugamba saagala ogende maaso nakwasama kwagwa ebigambo by'okuva mabega byali bimbowa. Hope there's no hidden defect or a kansubira nti tewali kyakikyamu kikwekwekeddwamu oba si kikwekeddwamu baana bo. Physically and mentally. Abaana bange tebalina defect yonna physically and mentally. Amugambye kansubira nti abaana bo tebalinamu defect yonna ebeekwekweddaamu. N'amugamba abaana bange tebalina defect yonna physically and mentally. dead. Abaana bali basula ku buliri. You're innocent. Tebalina musango. I used to presume about you. Anti bwetu nange bwe natera okusuubirako gwe. Well, if you're so worried, why don't you put them in a separate Bw'oba weeraliikirira lwaki watutadde mu kisenge kye kimu ennyumba nnene. Room where your father can't hear them. Anti njagala lisimba teeke mu ruumu kitammwe gye kwegamba kitawo gy'atagenda kukyakalanira. Is in the other one. Wandibadde okwata lisi abalenzi ne basula bokka n'abawala ne basula bokka. Owulidde? And when your mother and I leave here, Mama amwe nange bwe tufuluma wano. we'll lock this room. Ngenda kuba nzigalawo ekisenge kino. And you will keep the drapes closed. Ate njagala mugezeko kakasa ati buli kimu kyonna kiryoke. God sees everything. Katonda alaba buli kimu kyonna siyagala mukole ensobi. The evil you do behind my... Ne bwe munaaba mukola amasitaani emabega wange. I'll wait for you out in the hall. Nkakasa mujja kijjamu enjawulo. Nagambye mukazi munnaddiini okamala. Abagambye siyagala mukole kya butumbaavu kuba singa mukole ekyobusiru ekyamasitaani kyonna Katonda alaba buli kimu kyonna. No, we're here. Kitaawo takimanyi mbu tuli wano. I should have told you the truth. Nandibadde nabagamba amazima. I didn't want you to be frightened. Wabula siyagala mutye. When I was 18, I did something. Bwe nalina emyaka 18 nakola ekintu ekyobutumbaavu. Father wrote me out of his will. Kitange n'angoba mu ddaame lye. Hates us? She doesn't hate you. Kati ffe tatwagala ono jjajjako ono nedda sigamba nti tabaagala. Dad. Kitange. Father used to love me. Kitange yali anjagala okukamala. That's why we're here. I'm gonna win him back. Kyekyo lwaki tuli wano kati njagala ngezeeko okuwangula omukwano gwa kitange nateera. Dying and Kubanga kati wali agenda ffa. bound to reconnect with him. Njagala ngezeeko okubanga reconnectinga naye before nga tannaba kufa. A few days or a week. Munaku nga ntono oba wiiki ntono ajja kuba afudde. Wabula wanaafiira njagala abe nga nzizza mu ddaami. And I know he'll love each and every one of you. Then awo tujja kuba tukola buli kimu kyonna kye twagala. Omulenzi yagamba nnyina amazzi ekukkirirrizaamu. Maama tewali tagali. Kyava musiba akafumito mutabani we. Robbing toys and games, and I'll come visit you as much as I can. And Yagamba kati ngenda kwate kubo ngenda kuba nsikikananga taata. Wabula nja kujjanga mbakyalire. Kyembasaba kiri kimu kyokka temukole ekyobusiru okunyiiza omukyalo oyo. Then that child's hand. It's a promise ring from Ekyo kiki kyayambadde ku ngalo kono promise ring. Gireete wano eno. Mom. She can't. Gimuwe. Give it to me. Taata ye yagimpa. Nkugambye empempeta eyo gy'oyambadde. Or must I speak? Oba njogeze busungu na nugu nkujjeko empeta eyo. Banaye jjajja si wa kuzannya. Abadde amugamba musimanyi empeta kitawe yagimuwa promise ring. And don't you ever mention... Ate toddangamu n'oyogera erinnya lya Christopher maka gano. Bubu oyagala emirembe. I'm sorry. Munansonyiwa All bannange. our dreams are gonna come true. Nkakasa ebirooto byammwe byonna bigenda kutuukirira. Mbasaawusa bijasi mu kiweemu time. Kigendo nakyala abagambye nti bwe yali alina emyaka 18 alina ekintu kye yakola kitaawe n'amunyiigira n'amuzaalukuka n'amujja ne mu ddaami. Kati essaawa zino ekimukomezaawo kuli connectinga ne kitaawe kubanga yakizudde mu kisaawa n'atera okufa. Wabula kyasaba asobole okumuzza mu ddaami. Bw'anaamuzza mu ddaami bajja kufuna essanyu lyabwe lyonna lye baagala. Masekati g'ekiro muto yakwata ekkubo n'azuukuka mu buliri. Babasibireyo mu kisenge. Mama yekka kati yamanyi oba jjajjaawo omukazi yamanyi nti abaana bali wano. Wabula taata Tonight, oba yandibadde nga jjajjaawo omusajja ye tamanyi.
gwe vaayo ziba teziri busono yajja yejjajja mama wa nakyala abaleetedde emmere sebo n'emmere kati yagireeta saagala mulete bbamu mudde wali The entire day. I can't be running. yabagamba nti emmere gyaleeta egenda kubeera ya lunaku luna sigamba nti agenda kuwalampanga amadaala ago buli kaseera Thanks for breakfast. emmere gyendeese mugenda kulyangako ekyenkya mulyeko ekyemisana nga mugasseko n'ekyeggulo Don't waste one bite of it. ate saagala mugyonoone saagala kuweza musimanyize nakkuse nendekawo I may bring you some fruit. ate munaaba mukwasaganyiza bulungi njabaleetera ne ku bibala I've written out waliwo byempandiise rules. kye nanditutte ng'amateeka ge mugenda otandika okugoberera waneeno as if nobody lived here. njagala mwefule ng'abataliiwo And your body's clean, njagala mwerongoose clothed. engoye zammwe And buli kaseera mubeere nga mwambadde girls and boys are never to use the ekinaabiro same time. abawala n'abalenzi temuteekeddwa kikozesa the same time Younger ones quiet. njagala ate mubeere basirifu Or yelling or saagala kuwulira akuba kkerere wadde kuzannya They need some. bano baana abato baba beetaagewo okuzannyira ekyo si kizibu so bwema mwetagawo akuzannyira leads up to the attic. waliwo amadaala gagenda eri waggulu mu kasolya Up there will be ample room. eyo mujja siikanayo byonna bye mwagala okuzanyisa Every month you're to clean out all of your things. bwema mukwate kuba ogenda waggulu eyo buli mwezi abakozi bajja wano okulongoosa mujjewo buli kimu kyonna saagala mukozi ajje wano alowooze nti waliwo abeera mu kisenge kino Or hear you. saagala mukozi yenna ali mu nnyumba eno bawulira muwulidde Good. nti kaali Because if your grandfather ever kubanga singa jjajjawo mu musajja akimanya nti mubeera wano you'd all be thrown out ku nsi ya katonda bagenda bakanyuga ebweru ng'abakanyuga enguuza akasasiro for even being alive. bwe kinaaba kibayambye nga mukyali balamu bwe banaabakanyugira ebweru kaakati no baakwata ekkubo ne bayitawo kyava shaaka ettaala abagambye nti bwe kuba kuzannya bwe bajja kuzannyira ng'eyo waggulu mu atiki kwe kujja nga basembera bambi n'obuto babagambye nti buli mwezi abakozi bakwata ekkubo ne bajja ne balongoosa ebisenge ebyo wabula abasaba bajje mu buli kimu kyonna bwe baba banaatera okujja bajja mu buli kimu kyonna ekyabwe tayagala mukozi agende kukwata kubo kujja eyo wabeerenga ewaali wabaddeyo omuntu n'abasaba nti singa jjajjawo mu musajja amanya nti wano we muli mmwe agenda kukwata kuba abakanyuga ebweru ng'engugu musabe kimu nti waanaabakanyugira nga mukyali balamu baatuuka ago ne basooka batula ebyaliyo Check it out. wabula ebyaliyo bambi nga sigamba nti babi basobola okukera ku makya ne bazanyisa ddala abalongo abato ono yamuterako enguliko baali bamanyira obulamu obwa kitaabwe Better hope you inherit from this half of the gene pool. Like you know anything. baabo Our entire family. waliwo alubamu siyaika mulimu famire yonna bwe yalinga They're not grumpy. Guys, abaayi gotta come check this out. mujje musooka ate mwekanye kino mulabe genda okuzza amaaso kwekanya bw'ati Looks like we weren't the first kids up here. kirabika si ffe baana abaasooka ano waliwo yali ayitibwa jonathan yali omu 1864 It's not so bad. ng'alina emyaka 11 yakalabula wali ku meezi Mama. Okay, bali baagala byesuuba oli ayagala maama nga bw'omanyi abato and we're outside. The floor can be the garden. The ceiling can be the sky, and ono yabagamba kale ekintu tusobola ogezaako kikola mu ngeri ennyangu tusobola obakolera ekyesuubo wansi wasobola okubeera ennumiro waggulu ne wabeera obwengula I think she meant obuse yabadde ategeeza ki punishing us for even being alive. she's just trying to bwe yagambye mbu simanyi jjajja ayinza n'otubonereza okuba nga tuli balamu worry. oli yabadde Care akanga of us. yasi yabadde atukanga bukanzi naye nga sikiwa nti waliwo omulamwa mu kyo ono akwata ekkubo kwambuka kata agw'ekigo Maybe this isn't such a good idea. oba osanga si kirowoozo kirungi kwambuka eyo jafuna obuzibu abwereere wabula yagala kukolera buli obuto obuleme kwebowa bukoledde ekyesuubo Carrie, kali try this out. koli kwaseko omuyitewo I'm telling you, this week's gonna fly by. Mom's gonna win over her dad, and ono yamugamba nze kyensabye kiri kimu kyokoba kyendaba eno wiiki egenda tuka ekiseera ebe ng'ewedde
maama jasobola okuwangula omutima gwa jjajjaawe oba gwa jjajja nze bino ebyokulya sibyagala gasiya bino batuwadde kafa kunaali bwereere juya nnyina yabagamba jasimwe mumpeemu ennaku ntono ono omusaawa wali anaatera okufa njagala jasi mpangule mutima gwe addemu anjagala ebutonateera anzize mu ddaame nze ntuddemu tugaggawali kati mwe kyemulina okukola jasi kubeere no mu kisenge mubeereyo musirike ono naali mukubazanyisa basobole okufuna ku byokulya ate gwe kiyabika ebyokulya biganye nayita babali bayiseewo paka erudda ku buliri maama waabwe yabasiikana babadde mu muzannyo jasi tubadde tuzanya mu buzannyi munnange waliwo kyembadde sibagambye bino n'abisuula ettali kakayino jjajja agenda okujja genda okuzza amaaso bw'ati yalengera omulenzi n'omuwala nga bali ku kitanda kyekimu anti munaye badde bazanya buzanyi tebategedde kono bajja kutegeera gwe jangu tugende yagamba muwala we gwe jangu tugende asikanye bali ku kitanda kyekimu uno abadde amunyonyola ati munaye tebakitegeeza jasi badde bazanya mu buzanyi ne bagwa ku kitanda kyekimu yamuga bajja kitegeera gwe jangu tugende kati amala omutwala wayita eddakiika entono nakyala akomawo maama oli bulungi ati mbadde nze kubasiibulamu ebake ekikwegamba olunaku lwa mu lusoose lubadde lutya maama ffe tuwulya twagala abatubawulya abakooyeeyo eno Christopher ogasseko nange ffe twagala kuddaka yabagamba njagala mugume kino jasi kigenda kubeera kyakakati mu dakiika tono muto n'agamba nedda nze njagala kuddaka kati kumbo naawulidde awogana nabaganya abaana okuwogana nekakuba kerere yakakwata kumwa kali kwe kujja kalwani tojasebo kwata owaayo abaana tobasindika bwotyo jako bulawuzi yosooka obalageze syagala abaana bakitigi yamugamba sifuddeyo byonna byoyagala okukola bikole nze wabula nkusaabusabye abaana bange tobakwatako nkwegayiridde oba si kitusobola okgenda gono mugende gasiya fuluma obolowooza olina gy'oyinza okgenda ku mbaavu genda n'amusekerera jako bulawuzi y'abaana bo balage kikole essaawa eno yennyini amugambye jako bulawuzi y'abaana bo balage nti ze syagala abaana bakitigi njagala mwekkaanye baana mmwe nze bwonjeemera ekyo kyekituukawo buli mwaka yafunanga emigo 18 lwakudda ku bba wange genda maaso nakumuzannyirako ate buli mwaka lwe yagendanga maaso nogezaako okubeera mu kwonona yafunanga omuggo mulamba yagenda maaso nogezaako okubeera mu bufumbo buli kwegamba abomination yabeeranga mu bufumbo bwa sitaani mwe baana mwe muli baana ba sitaani muli conceived mu sitaani muli ba devil muli ba sitaani ye bw'agamba agamba nti ono obufumbo bwe yali abomination era ng'agamba nti essaawa zino yakola amateeka bwe kiba kibonerezo yakissaawo n'akwata ekkubo n'agenda wabula ategeezezza ki agambye nti muwala we buli bbanga lyameranga mu bufumbo it was an abomination era nga bano abaana be yazaala baana ba sitaani mukazi wattu yajja okusiza ati mbadde sisobola baleetera nnimiro ya ddala nsaze wa lisi mbaleetere bino jjajja kikyabadde jjajja eno tajje n'abisiikanayo kuona omunaye ali claustrophobic tasobola kuwalampa madaala You should take it easy, Mom. Mama bikwate mpola. Just a willow switching. My pride hurts worse than my back. Yagamba nti pride yange yesinga okunuma dhandi omugongo. Why'd grandmother say those things about Daddy? Lwaki jjajja yayogedde ebintu ng'ebata futuyita abaana ba sitaani lwaki? When I was little, bwe nali omuto my father, kitange yali anjagala okamala. We did everything together. Ebisinga twabikolanga ffenna. Kuvuga afalaasi, kuwuga, even hunting. Mpozi ng'ogasseko n'okuyigga. That only made my mother more wabula kiro kyaleeteranga mango ofuna obujja kubanga teyamuwanga budde. to torment me. Tinabanga akozesa buli mukisa okubanga nkijjanya. Here's my father Yatuuka essaawa n'abeera successful kubanga kitange yafuna emirimu egyamutwalanga ku safaari. drawn Nembeera nga ndi mu bubaavu nga ndi awo sirina kyakkola. Wabula half brother. waliwo omukisa ogwajja. His mother, Yandibadde nga family took muganda wa kitange a omuto. few years older than Maama we yafa yali ansingako emyaka mitono ne bamuleeta ewaffe.
yali musajja mubalagavu nga mbutuufu anyirira Kamala Full of life. yagwa mukwano naye He was his own son, and I never met anyone like him. ku nsi ya Katonda nalisikanangako muntu ng'oli yandibadde nga kitaawo muto. About Dad? Oyogera ku kitaffe? Yes. Abaana yabazaala mu kitaawo muto Secret muganda wa taata we. from each other. I mean, we were related by blood. He was my half uncle. Yagamba ensonga twagitwala mu ngeri ya bubba My family newankubadde twali tugenda maaso n'okubanga tugabana omusa yali kojja wange said that my ne ku nsi ya Katonda nali mwagala ekiteekanika. forked tails. She was wrong. Era maama bwe yakimanya nti mwagala Not with you. yatukolimira n'agamba abaana bendizaala Believe it. bagenda kuba n'obugere bw'embuzi ng'ogasseko n'emikira. I can understand that Wabula si bwe kiri. love doesn't always come when you want. Ku nsi ya Katonda tosobola kumanya mukwano we gujjirawo ogwagalira. Against your will. Ebiseera ebisinga kikutuukako nga teweeyagalidde. Mom, Anti maama tofaayo. I'll always love you. Nze ebbanga lyonna nja kwagala. Ekirina abaana yabazaala mu kitaawo muto. Father, let you come back. Ke lwaki maama oyo akukkiriza okudda? Years to say I told you so. Yali ayagala kunnangira nti naggamba ojja siraana. Active of this place as you are. Kyova abaama abatwanga baana ba sitaani. Mbu maama yabazaala Great. kuba maama waabwe yabazaala mu kitaawe omuto. Mama when she comes. Kwegamba it was incest. If she comes. She's only missed a few days. Abato bagenda maaso n'okwebuuza maama agenda kudda ddi. I made a calendar. Oli yagamba tusabe kimu bw'anaaba akomyewo. Ko naamisize just ennaku ntono. Ono n'agamba nze nakoze ne kalenda. Yajja asooka agimulage. Beera wanaagenda maaso n'okubala ennaku. Jula eri abagamba mu kitaawe munaku tunagenda fa okusiya ku ndwadde gy'ayina. Ye kyasaba kiri kimu kyokka abeere in good terms ne kitaawe asobole okumuzza mu ddaami. Bw'anaamuzza mu ddaami bagenda kubeera bagagga ekiteekanika. Ono aba afuluma ebulala bwakonda jjajjaawe. Why are you in such a hurry? Ye lwaki opakuka? I just had to get some more water for Christmas. Ati mbadde njagala kufuna amazzi tugenda maaso na kusimba bimuli waggulu eri basiiga bimuli. Building a garden in the attic so the twins would. Twagala gezaako kola ngeri ya nnimiro waggulu mu attic. Your mother- Abalongo basobole okufuna bye bazannyira. Hope you didn't end Maama amwe yabagambye ekirooti ye. abilities. Kansubire mutomina kya busiru kye mukola. Karen ever had was the opposite sex. Kubanga ku nsi ya Katonda nnyammwe ekintu kye yali ayina. I'm a dancer. Talent gye yali ayina opposite sex. And Christopher's a Naye ate eze didansa. paint anything. Christopher ate naye musufu mu kusiiga. Kuba ebifaananyi. As he asked you to pose for him. Yali akubyeko ekifaananyi ng'oli bwerere. Yakusabako pozige ng'oli bwerere. Spread out the Njagala oyogere kaana gwe. know what kind of wickedness you're up to. Ddala mbutuufu njagala kumanya mulimu masitaani n'abakimwe. Nothing. Why are you trembling? Because you Lwaki okankana? Lwa nsonga ebiseera bisinga ontiisa jjajja naawe. know what you're talking about. Nze simanyi biki byoyogerako. You don't know what Kino yakimanyi. Bano abaana engeri gye baazaalwa okuva mu kitaabu omuto bandibanga balimu olwa sitaani. Era yetayaga besembereza. species are. They know all about wickedness. Yagamba nti okusinziira ku bitonde nga mmwe mwetolodde bikyafu byereere. Tabaagalira ddala. Abayita baana ba sitaani. All of your toys. Check under the bed. Make sure Mukebere wansi w'obuliri. trace of you here. Why don't you take this? Mwanguwe. Muyite mbitwale waggulu. Why does this table look polished? Lwaki eno emmeeza enyirira? Anti wagirongoosezza. Like it's just been Muli basiru. did. Mwali temusobola girekanga bwe. Less than- Kati abakozi bwe banajja ne bagisiikana nga nnongoose. Mugende gasya ku mbaavu. Ate n'ekirala. Jangu. Here's some Kwata. real flowers. N'abafuniddeyo ebimuli ebyaddala byomusobola oteeka mu nnimiro zammwe gye mukoleyo waggulu mu attic. Just go. Genda tondwisa naawe. Yitawo. Kwate kubo n'atereeza. Kebisi ebikatata yasiga okunyiiga kubanga yali ayagala muwala we nga bw'okiwulira. Wabula kyamala enviri ku mutwe nti muwala we ate yayagala muganda we taata we omuto. Now you try. No, we've already read it out because the only Ebyo ebitabo tubisomye okumala akasi akawera. Night we can go on the roof. Ziba teziri busanya bwe yajja. Wabula ennaku zo takyabeerawo nnyo. Twali yaddala kati ebbanga eriwera asobola okumanya n'omwezi mulamba nga tazze. Wabula ng'abaana bali eno waggulu gye baabasibira. There's some games. And the paints you asked for, Kathy. Kathy,
Ubete oyita mama. I wanted to come earlier, but Nabadde wakudda. I've had to spend every moment with my father. Nina badde njagala at least male buli kadakiika ne kitange. Today I finally just had a chance to go sailing on the lake. At least twafunye omukisa ogeza kugenda sailinga ku nnyanja. Mwasailinze no sailinga. Yo mutabani asobola otegera mama kikyagoba. Ennaku zino si banyiri alina engeri gye yeekola nako. Asking me out and I can't keep refusing, but I would much rather be with you guys. Then why? Agamba nti waliwo yamusabe bagende out. Kale ate ffe. Kathy, I have to time it very carefully. I only just got back. It's been a month. Kathy, nnina okugezaako okubeera omwegendereza. I'm sick of being in here. Hati olwedde tumaze omwezi mulamba tuli waggulu eno baatusibira eno. Nze nkoyo okubeera eno bweti. Sailing. Stop picking. Gwe ssebo oli ku sailing. Wayirekera okambwalira maama. When are you going to tell your Kera mbutuufu kitaawo ogenda mugamba ddi nti wazaala abaana weetuli. Like I said, Nga bwe nabagambye. just finally accepted me back. Then Kitange yakaazikiriza. us. Kale ate ffe Are we so terrible? tuli battabbu nnyo okubanga tosobola twanjula eri kitaawo. His own grandchildren? Kwegamba tayagala sisikana abazzukulu be. I can't. Sisobola. Wuliriza. I can't tell him about you ever. Yabagamba sisobola mugamba gye My father muli. gave me on one condition. Kakwakulizo kamu. I didn't have any children with your father. Yaŋŋamba ekintu kimu kyokka okusobola okugezaako okuddamu okubeera naye sizaalanga muganda we. Kati bwe mugamba nti namuzaala mmwe muli, wallahi agenda kungoba. It's okay, Mom. Kiryoke maama. Abagambye temukisuubira nti ekyo ngenda kigamba jjajjaamu omusajja. Kubanga ate ekyo kijja munyiriza ddala. Namusuubiza oba twesuubiza ekintu kimu mbu sizaalanga muganda we. Tazaalanga muganda wa kitaawe. Kashiba kitegeeza talina opportunity ebanjula eri jjajjaawe omusajja. Ekyo baakigumira. He could go any day now. Tusobola otawanyika olunaku lwonna. Blood clot could break free and Tusobola okutawanyika. Ne tufuluma ne tudduka ne tugenda. With our luck, grandfather will never die. Unagamba nti waliwo omukisa okubanga jjajjaffe omusajja tagenda fa. a month even. Pretty soon we're going to be worth millions. Gwe kyolina okukakasa kikimu kyokka jjaffa ne bw'oba okitutte kali jja mwezi gumu. Gye bujja maaso tugenda kufuuka bamiliyoniyazi. She has to fit in around here. Maama ateekeddwa osooka ofiitinga munda wano eno. I thought you guys were playing hide and seek. We were. Kano kajja kanoonya koli tekamulaba. Come out. Nabadde ndowooza muzannya tepo. Ko tuzannya tepo naye simulaba. Ate ayinza kuba yeekweseewa. Where are you? Gwe kole olulitawa. Banoonya akalenzi akalongo. Badde bazannya tepo tebamanyi wajje keekwesi. Genda okwata ku ssanduuke. Anti shock ovweyo. Kyava gyaginyige. Essanduuke yali nzigale. Yagikuba. Okuzza amaaso. Kaseera tubami mu kwekweka keekwese mu ssanduuke. Ne kaluzinga n'omukka. Bakayiseewo ne bakasise bali bakanaaze. Okay. Ati ogera kubeera oke. To get him warmed up. Gwe tofaayo agenda kubeera oke tugenda mutereza ajja kubeera fine. Genda maaso n'omukuta mu ngeri emu oba endala. Ono kyakola buno bwonna obusanduuke era oko yazimenya. Tomanyi. Baana bayinza okufuna obuzibu bitu by'okusaagirira. Nagambye tuli kayitibwa flowers in the attic. Kasema kano kalina obutundu bubiri. Kano ke kasosi ak'okubiri tujja kalaba lwa mukaaga. Pretend I'm your mom. We kitwale nti nje maama wo. So much. That's what makes a real mother. Obuto bwawe bubeerawo ne bulya nga bumisinga nnyina waabwo. Ne bubuuza maama aliwa. Ono yabugamba mu kitwale kati nze nnyammwe. Ono yafuuse taata kati. Mazima baakabasibira mu kisenge okumala kati bagenda myezi ebiri. Baakwata ekkubo ne babatunuulira. Akasi akatuuka akasise kukulu. Bano abaana balina sseete ewaabwe. Nga kitaabwe akyaliwo, baanyumirwanga obulamu obuteekanika. Kibula akusya akatula bw'oba okyalina muzadde oba ng'okyalina abazadde bo bonna. Gezaako okunyumira life nga bw'osobola. Alina bw'obeera muzadde, abaana bawe life nga bwe kisoboka ng'okyali ku nsi bambi. Kakati Remember how we used to take us sledding behind the flame? kano kagamba nti ye ssekukulu esoose okubanga tebalina kitaabwe. Yateranga otutwala mu bifo eby'enjawulo. Yateranga otutwala alisi ne tunyumirwa. One Christmas up here won't matter. Christmas emu yokka nga tuli waggulu terina makulu. Twins. Zekakasa Christmas zikyajja. Maama bw'anaafuna ssente kakali n'omulenzi. Every day. Yali so convinced mu nnyina kigenda tuuka ekiseera asikire eby'obugagga. Bajja afuna ssente era bajja nyumirwa obulamu.
Yo omulezi akyali convinced. She's gonna be here. Careful, I don't want it to rip. Kati basalawo alisi babeeko ekiro kye bakolera jjajja. Perfect. Jja ne bamukolera ekimuli. Ne bakisimba bulungi kwegamba bagenda mugamba Merry Christmas. Yali aleese ebyokulya. Jjajja. Grandmother? Jjajja. Agenda okuzza amaaso okwekkaanya bwati. Merry Christmas to grand jjajja. Love Christopher. Yalabako erinnya Christopher. Wabula ebisigadde bimusanyusizza n'erinnya Christopher. Ng'ogasseko n'abaana abakikoze ekyo kyamunyiiza. Kubanga bano abaana batwala kubeera abaana ba sitaani. Bazaalibwa mu incest. Singa babadde bazzukulu balala yandibadde musanyufu. Wabula kino kimunyiiza. Bano abaana talina laavu yaabwe. Yabatwalanga bwana bwa sitaani. Kathy. Wake up, Santa came. Kathy zukuka. Soko jolabe. Mama yali akomyewo. Oluvannyuma kati atwala emyezi ng'ebiri. N'alyoka ajja. Just like I did. And all the doors and windows really work and the locks. Kati enzigi zikola. Mutabani we yajja. Looked on you. You look just like your father when I first met him. Yamugamba butuufu ofaana kitaawo. Nundi gwe nasooka omusiikanira ddala. N'amusiba kapeeke. I got this sent from Paris. It's Bino nabifunye kuva mu Bufalansa. Mazima kati atambula n'agenda ne mu Bufalansa n'akomawo. Abaana yabasibira eno. Mwaka kati mulamba. Wear it. Bino simanyi oba nakkirizibwa obyambala. Christmas, but I still have one more trick up my sleeve. Nkyayina ebirala at least mujje tulabe. Abaleetedde ka TV. Wide world. Lino lye dinisha erigenda obbalaga iki ebiri ebweru w'ensi. Mr. Winslow, he says that my Alina gwe yasisikanya ayitibwa Mr. Winslow. Who's Mr. Winslow? Mr. Winslow father's yani. attorney. Ye lawyer wa kitange. Only a matter of drawing up the Yes yagambye mu kaseera katono bagenda kukwasaganya empapula. heard everything. Then mbeere mu ddaame mbe nga nsikira buli kimu kyonna. Essenyu lyali ly'amaanyi Knew munnange. you could do it, Mom. He's throwing me Nze nategedde ojja sobola okukikola maama. a live orchestra and anyone who's anyone. Bagenda tegeka omukolo gw'enjawulo. Abasinga bonna bagenda kujja naffe tujje maama. We'll Yeah. hide somewhere and Tujja kwekweka. we'll hear us or see us. Teri ajja natumanya. Teri ajja nakumanya nti weetuli. I mean, after putting in all this time. Okusinziira akadde ke tutadde mu kino. So long. Tubadde n'okumala akaseera. They want. Tibajja tulaba. Kathy, quit it. Kathy, bireke. She's happy knowing her kids are locked up in an attic? Oyagala kwegamba abantu bagezeeko okumanya nti alina abaana be yakweka mu attic. Can come. Kale mujja kujja. Abaana just bali bamugamba twagala tulabe ku bantu. Tulabe ku mukolo nga bwe gunaatambula. Abadde agaanyi. Up for us. Naye yagamba kale ngenda kufuna engeri gye nsobola batwala. Agenda bakweka. Mujje. Yabayisawo paka erudda. This is where I used to hide and watch my parents' party. Wano we nateranga okwekweka nga ngenda maaso n'okwekanya bazadde bange. After dinner, go straight back to our rooms. Totya ffe tugenda kulaba kyonna ekyetaagisa then tukwate kubo tudde mu roomu zaffe. Mazima abaana abakwese wano. Mubeereyo temufaayo. Teyagala abantu bamanyi na kumanya nti alina abaana. Kagayina ewaka waddamu ne wabeerawo laavu. Mulimu ebintu byatandika okuleeta maka muno. Ebyayite bikyabeerawo. Akuŋŋaanya ba neighbor ataddewo emikolo. Bakuba music ow'enjawulo. Campaign. The house hasn't been so lively. Ate ennyumba akasi akayise mabega tebadde lively. Obuvale wakwate kubo noddamu naye katutandise okufuna omukwano ogw'enjawulo. Abamu ku bakozi batandise okuwaniriza. Kumbe maama kimunyiiza oba yandibadde nga jjajja. Yasembera. Dress. Most women would be Ekiseera ekyo abakazi abasinga bayinza kyambala nga bali mu bisenge byabwe. Party, but try to have fun for. Maama ngenda kussa bafuba nga bw'osobola nyumirwawo noleka kubeera wannugu nnyo. only concern. It's the one thing we share. Yagamba kisinziira. All too gorgeous. Mu butuufu wanyiridde sijja kulimba. Ati bwe bali kusiiba. I always told him spare the rod and spoil the child. Mayinze n'agambanga kitaawe nti suula omuggo osobole okwonoona omwana. Naye tezisirabanga mwana mwononefu. Abasigadde bawaana. Bwe batule beetikana cyane bamugja. Maama awulira ennugu. Party like this. You won't have to. Someday it's gonna be our party. Ono agamba kale mu butuufu nsuwa pate ngeno ko tolina kutya. Typically to serve the aged bourbon. Gwe katono yafuna omu ku bakozi abanene. Handy up here. I know Mr. Foxworth enjoys it. Waliyo champagne alimu champagne muleke. Just make him fall asleep before dinner. Gwe kyoba olina okukola kikimu kyokka. Abasigadde baleke bebake bife ekyeggulo nga tekinaba. But, ma'am, it's dead cold out and there are no more trains. Yamugamba oli omukozi amugobe. Omukozi abadde agenda maaso n'okuwaniriza nakyala mu atandise okuleeta life maka muno. Nkugambye mugobe.
gwe mwesyetezeeza ayagala omugobe. Omukyalo no ssebo yalina obujja agambye mwesyetezeeza abanja omugobe si kyalina kye mwagaza. Mu kaseera kano buli kimu kigenda maaso n'okwajja. Muziki baba bali awo kabaka yakwata ekkubo n'aleetebwa. Ono omwami abadde atutta akaseera nga tajja mu bantu. Buli omu yeewuunya. Ati ogamba ki ono kitaawe yatulya akawala ke yali akaagala nga bw'okiwulira kyava akasimba ekirabo. Maama awulira afa yakasimba nekelesi ya bbeeyi agamba nekelesi yali ya mange wabula eno just the beginning okusya ku byengendo okuwa mwana gwe. Nekelesi yali yajjira wa kitaawe kati agiwadde muwala we. Nekelesi yabbeeyo kamala kwegamba kiringa kya bugagga kya family. Mukazi wa n'agisaako alabe. Maama awulira ennugu. Maybe someday you'll have a daughter of your own. Obusaaga lunaku lumu weerizaalirayo omwana owuwo ku bubwo naawe n'omusimba nekelesi eyo. Baba bali awo tugende. Bakwata ekkubo ne badduka ne beekweka. Waliwo omwami eyajja asebera mpola abato ne basiga nga balingiza. You're missing all the fun, Mr. Winslow. Ogenda maaso n'okumisinga essanyu Mr. Winslow. Ono ye Winslow gwe yabagambye musimanyiro yawa kitaawe. Just 5 minutes alone. You know I hate people. Gyasimbadde njagala funamu kaseera nawe omanyi abantu nakoowa. You must have a secret. What? Ulinga ayina ekyama kone ki? Smart. Pretty Eri gy'otunulamu. just woman. Ekituufu ayina ekyama ayina abaana bana abakweka waggulu eyo mu nnyumba. Well, I'm far from perfect. Just ask my mother. Yagamba amaziba gali jasife tuli far from perfect. Enkola eriwo ne mange. Why did Omanyi? I have to go back and be... Nina okwata ekkubo nzeeyo ng'obudde bukyali. Maama no sirabika yalina obulamu obulala bw'atandise. Obulamu obulala bw'atandise yandiba nga yeerabidde abaana be. Abaana be jasi abasuulira busuulirizi kadde. Nisirabika atandise obulamu obulala. Kati ate akimanyi singa abuteekamu abaana it's going to be excess baggage. No. Ndowooza obirabye? Yeah. Nedda. I'm gonna explore the house. Nze ngenda sooka nambula ennyumba. Kagenda omuwala yakitegedde ebya maama. Maama ku ngeri gye yeeyisaamu kati wuyo alina basajja mu kwerigomba. Yandiba nga atandise obeerabira. Rodi yakwata ekkubo n'ajja. Genda okuzza amaaso kyava alengera jjajjaabwe omusajja. Yali agenda maaso n'okkolebwako. Atonyezebwa bamulongoosa enviiri ng'ogasseko n'ebirala. Omulenzi asize wasooka alambula ennyumba alabe. Agenda okuzza amaaso kwekanya bw'ati. N'alengera nnyina ng'alina omwami oli ayitibwa Winslow. Katonda watu. Yakwata ekkubo ne yeetula n'asooka ajja ne sayidi seeno. Yaggulawo. Eri ennyumba nnene. Erabika bulungi okuzaama. Bw'atula bw'ati nga kirabika oba osanga kino kye kisenge nnyina waasula. Kino kye kisenge nnyina waasula. Bo basula eri waggulu mu attic. Waliwo engeri y'akanekelesi. Kitaawe yali yakagulira nnyabwe. Maama yajja atambuza amaaso. Gwe Christopher. Christopher aliwa. It's Christopher. Christopher alituda wa. I don't know. Simanyi. He went to look around. Ageze kulambula nyumba. If anyone found out about you, Omuntu yenna senga amanya tuwe muli. coming together for me. Njaga mukimanya buli kimu kyonna mugenda kinnyonola. Waye kakkana ndayira mbadde simanyi wajja. This will not for any reason. How can you say that? Uyinza otya okwogera bw'otyo? He's locked in here forever. Lwadi wajja musaatu gamaze okulambula. Yamupakirawo oluyi. Again. Wait. I'll whip you. And Kathy too. We binadda kungenda basekula kiboko gwe ne Kathy. Yitawo kasya ku mbaavu. Ani agambye olambula ennyumba babakula bane bamanya tuli mutabani wange. Wabula kiro kyabamalamu amaanyi olwaleero. Morning. Amakya amalungi. Yakomawo ssebo yeewombeese. Better. Should Kizibu I ki? take back all your presents? Go play. Genda muzanye. Buli kimu baali bakikola ku lulwe.
wabula asikudde omulenzi oluyi last night. bane munasonyiwa ku byekiro kyajjo Mean it about the whippings. saategeezeza ku byakwagala bakuba kibooko I was scared that you would get caught. nabadde ntidde nti oba saabajja bakwata I would never do anything to hurt. sisobola kera ku makya nekola kintu ng'ekyo bannange mutabani. What about Bart Winslow? Kati ate ono omwami simanyi batwinziro. We saw you together. Twakulabye gwe naye. Are you with him? Oli naye. Well, I told you he's my father's. Nabagambye oyo loya wa kitange. Helping us. You should Anyamba. that we become so close. Just njaga tubere cross. Abenga asobola kunyanguyiza buli kimu. What? Kiki. Here. Look what it's done to you. Laba kiki. Let's leave right now. Yagamba kale. Somewhere else without my father's money. Ensobi gye nakola kwata ku baleta wano. Omanyi kye tuba tukola twesonyiwa sente za kitange tugende. Tuve wano. Tufulume ennyumba tugende. Just know that if we leave. Wabula mukimanye senga tugende. Teri kudda. Teri kudda tugenda mbwavu. Jiyo omulezi yakkiriza nnyo mu nnyina. Yasaa musiba akafubito. N'abato abasigadde ne bayitawo bambi. Mama bamwagala. Bakimanyi tewali kyayinza babalira kikyamu. Wabula buno bwana bambi bola bwakulira mu nsimbi. Kitaabwe yali abukolereranga bw'okiwulira. Ono yakwate kuba gy'alongose munda. Mukozi w'abazze okulongosa munda. Muba mwavuddewo dda nga mwekwese eri waggulu mu kasolya. Teri mukozi mu nnyumba ateekeddwa kumanya nti mu kisenge kino mulimu ababeeramu. Jjajja yekka omukazi yakimanyi nti omukyala bwe yadde waka yadda n'abaana be yazaala mu mulamu we. Taata wo muto oba muganda wa kitaawe. Ye kyagamba nti busiponi bwa evil bwa sitaani. Kati emyaka mu kwetolola olwo alaba buno obutabo bw'ekikulu. What are you doing up here? Okola ki waggulu eno? I just realized we've been here an entire year. Okimanyi nti mwaka mulamba tuguzingidde wano? What is that? Biki ebyo? It's nothing. Tewali. Why do you want to look at that? Lwaki tuyagala bintu ye lwaki obitunula? At those women. Ebyabakazi. Musaatu ayingidde adolescence stage. Atandise okulaba ebintu by'ekintu ekikulu. Asubbalala bwawo. When men and women love each other, abakazi n'abakyawe baagalana. hearts as well as their bodies. Emitima agina engeri gye gibafunza n'emibiri gyabwe. Kati akawala ko tekabitegera kajja kabuuze ku nnyina waako. Oh, you don't have any choice. It's nature's way of making you into a woman. Kwegamba yengeri gy'ofukamu omukazi kiina engeri gye kikufuula omukazi. What about Christopher? Kati ate Christopher. Well, to start shaving and yatandika okwemwa. that he'll have to learn. Bitu ebimu n'ayiga. Kissing? Ng'ebyokunywegera. You know, I'll explain it all to you one day. Ebyo nja bikunyonyola olunaku lw'ensi kati omwana atera mubuuza sex. And I brought this especially for you. Bino mbireese especially for you mbikuleetedde nga gwe. I had no one to come to with these questions. Nkimanyi mulimu ebintu bingi ebisobola okuyamba okusisa ku bibuuzo by'obadde weebuuza. Omugambe kati otuuse mu stage kwegamba otandise okula. Muleetedde buno bugoye nga bwono oyambala munnange. Mwana n'ayambala n'alaga ku mubiri. Wabula jjajja ebyo tabyagala. Kati atonda abadde alaba ebintu by'abawala bw'atuuka ku sisita we yagamba nga kanyirira. You look so... Oli kumbe bawulira jja kyava akwate kuba mwambaze kumbe jjajja abasanzi. Nze namanya abaana mwe mukyalimu emize gya nnyammwe. You think you look so golowooza onyirira young curves and your okutandika okulaga young curves ez'emibiri have you allowed mu maaso ga muganda we. you? Nakimanya abaana mwe mulina bye mukola ebya nnyammwe. on Kikyotegeeza Kathy by accident. ati mukutteko by accident. Your sister is almost naked. Sister wo ali almost naked. Look upon her body. Kyokka ogenda okwatira omubiri gwe. Leta kiboko. Girl. Bwekiwuka kikyogenda okukola. Ngenda kusalako ezo enviiri ezikwewanja. To the scalp. Ngenda kusalako enviiri. Feel so much pride when you look at zino enviiri gwe Not gonna cut. tokwata ku nviiri za sister wange nkubuulira. Kulabye okola tukwata ku nviiri za sister wange.
All right, then Okay. have it your way. Then kikole mu ngeri yo. Her hair. Enviiri ze. 4 of you don't. Oba siki mwena bano okumala wiiki nga temulya. They didn't do anything. Ate abatu tebalina kye bakoze. I think it'll be your brother who will. Nze ndowooza muganda wo Hair. yagenda okera ku makya kwesalira enviiri. You will eat at all. Oba siki temugenda kulya okumala wiiki. Ate yeka abaleetera emmere waggulu eno. Baatuka ekiseera bambi. I'm still Lwoli yagana osala enviiri za mwannyina. too. I wanna Abato bagambye enjala etuluma bannange. Show what we have. Aye tugenda kwessa akatono ke tulina ke tujja okulya. You guys can have my crackers. Lwaki semulya bukulakazi bwange ne tutandikirawo mpola mukwate. Yagana osala enviiri za mwannyina. Shya. Kekaino yajja mukazi waswali mundabirwamu alaba. How could you do this to us? Nekatera mutuufu jjajja ayinza atyo tukola kino. Kugambe ki? Enviiri kanzisale. Innocent. Tetulina musango. Told us we can't let her. Tetuyinza mukkiriza tandika tuduumira kola bintu bya kitumbaavu ng'ate tetulina musango gwe tukoze. Twins don't look good. Abaana tebali bulungi. Mousetraps in the attic. Ate tusobola otega emmese waggulu eyo ne tuzookya omukyomo. Yajja kwolwo yajja. Yabasikana batudde wannaasooka abateera ebbere erudda. Yabasikanya n'abagamba mwe nategedde mulimu emize gya nnyammwe. Bajja balabe ku byabaleetedde. Waawo. Baleetedde ku fruits olwaleero. Kakaino yabaleetera fruits ng'ogasyeko n'ebintu bye bayinza okukozesa kunaaba kwambala ng'ogasyeko n'ebirala. Mukazi wattu aba yeebase agenda okuzza amaaso Katonda wattu omuto. Enviiri ze nga zirina bye zifuuse byatategeera. Ono yajja n'amusiikana. Agenda okwekkaanya bw'ati ng'enviiri ziringa ze baasiize oba biggaamu. Ziringa ze baataddemu biddaayi. Jjajja ye yakikoze. It's not coming out. Yazinaaza naye nga tebivaamu. Tried everything from the chemist. Tugezezzaako buli kimu kyonna. We'll have to use the scissors. Bwe bituuse katugenda kukozesa makansi. Baali baagana osala enviiri naye jjajja ssebo yabateze akajogoli. Oba enviiri yateekamu biki. Tuyagala bwe bituuse katugasaako na makansi tewali kyakola. Kyava musiba makansi alisaleko munnange. Jule ennaku zino n'abadde alaba akatabo kugamba obutabo bw'abakulu. Ate emyaka gyalimu nga bw'omanyi. All you did was look at me. I try so hard not to think about girls. Yagamba nti lwaki ebiseera ebisinga otulyako no mba njagala nnyo okwegamba n'emirowooza ku bakazi. I just wish to God you weren't so Tutandise ogenda maaso nokawe weetaka nnyina. close. Awulira nga aliso. Then you do think of me. Ondowoozaako ebiseera ebisinga. You think I'm pretty. Olowooza ndi mubalagavu. Yeah, Yes, you're pretty. oli mubalagavu. Naye kaza Other sisters that way. naye munaye abaseera tetukkirizibwa tulya abasista baffe mu ngeri bw'etyo. Yasalawo yeekaze yeegumye. Naye nga mu butuufu bambi kibadde kimulidde. Kyava asaako biri byonna eby'ekitumbaavu. Nadduka na misinde bifu nga talina kye yakoze kya busiru. Kati obudde nga bugaba basiro okwetoolola. Kazi wattu yali ayaganya amagina ga ballet. Bakutte omwaka 10 bali eyo munda. Agiyanabirira eriiso n'akatunuulira kannyina. Jangu naawe. No way. I need Nedda. a dance partner to do this next move. Neetaaga dance partner Alicia anyambeko ku move jangu. Oli abadde mu art we. Tibayiseewo tebagudde buliri. Tibatandise okuzajja. You're one. It's not my fault you outgrew it. You're outgrowing a lot of things. When are we gonna outgrow things? Bana ife tunaatuuka ddi naffe ne tu outgrowing things.
mujje tufulumeko ebweru wa babugavu nedda temutufulumya amadinisa. Let them go, Chris. Baleke Chris baati baagala fuluma amadinisa. Babugavu bafulumyeko madinisa ne bugamba wa. They're never gonna grow. Abaana abo tebagenda kula. Not in this attic. Si mu kasolya kano. We're getting out of here. Newe bituuse kati tugenda va wano. Budde we baaziba masekati g'ekiro. Kali kagaye we bituuse kati tugenda va wano. Ne basiba bulungi nnyo kamba. Balosiba kamba n'agisawukayo wansi. Balosawuka kamba n'aginyweza n'akakasa mu kamba enywedde. Basewa lisi bafulumeko kebweru. Balambuleko. Balabeko ku miti. Bakiriyeko wabayo amazzi. Bazanyireko mazalisi banako masekati g'ekiro. Nembutufu bakoye. Imagine. Mwaka gumu n'ekitundu babasibireyo munda mu nnyumba. Baba ne bagenda. Era we bafuna akawenda badduka misinde ne bajja. Lundi ogusoose bambye fulumako ebweru. Ne bayitawo ne bagenda bazanyireko ne mazzi. Jangu! Yangwa! Omukazi wattu naye n'adduka nakkiriyako wansi mazzi. Oluvannyuma lwa bwana ndafiya. Bafulumyeko leero ebweru. Where do you think Mom is? Kiki olowooza maama kyaliko? I don't know. Simanyi. It's been over a month. Kati mwezi mulamba. Gone that long. Agenze ate abadde takikolangako kumala mwezi kupi mulamba nga tadda tukeberako. I'm sure she's thinking of us. Nkakasi ateekwa kuba atulowoozaako. Omulezi yasinga okuwoleeza nnyina. I don't even know what I feel anymore. Bana simanyi kye mpulira kati sijja kulimba. I want to trust her. Ebiseera ebisinga mbeerawo nga njagala omwesiga. If something happened to her. Niyo busaaliwo ekyamutuukako. Waliwo ekijja nno. Waliwo kadiya. She's so beautiful. Nga kabalagavu. Aseewo bakaliise. We should get back. Tuddeyo gwe bifo jjajja nga tannajja jjajja omumanyi. Bwatuukirayo nga tetuliyo. He's trapped. Do something. Owaayo ono bamukutte musoke mujje mumutaase. Corey just... Akamesi. Koli naawe muleke. You won't let Corey have anything. Nedda, ffe tetugenda kumuleka. Twagala mufuula peti yaffe. Mickey. Careful. Bagenda mutuma na Mickey. Don't worry. I'm going to take good care. Wama teweerayiki yangenda kulabirira. Ziba tezirya busa maama ssebo yajja. Maama ennaku zino. News. Is it grandfather? Nyina amawulire amasufu kikwatagana ku jjajja jjajja agenda tulaba. Kono si ekyo. Do you remember I told you about my father's attorney? Mujjukira nabagambye ku looya wa kitange Winziro. Close over the past year and we got married. Omanyi twafumbiriganiddwa. Eki? A few months ago. Kyatuusewo de myezi emitwe giyise emabega. Maama yafumbiddwa n'okufumbirwa. Bamukubye embaga. Babadde mu Paris nga bali kwane mmundu. Ye n'omusajja gwe yafunye ayitibwa Winziro. Kyokka yabagamba Winziro. Agetinga just close naye kusobola kubanga ayingira mu ddaame kubanga looya wa kitaawe. You're wrong to go away. Oli mukyamu ogenda. For so long. I don't care why. Nze sifaayo lwaki oba ogenze naye ate ekyokuŋŋamba nti ofumbiddwa. I loved your father, but he's gone. Kitamwe nali mwagala wabula kati kitamwe yafa. Someone to love me. Nafunye omuntu anjagala. We are. Naffe. Mom. Naffe tukwagala. Look at us. Tulabe bwe tufaanana. Kid anymore. And Kathy. Tetukyali baana bato. Kase wuyo naye mukazi wattu akuze. I know you're gonna love Bart. Kimanyi mugenda kwagala. This magnifying glass, it's an antique. Nze saagala birabo byo tubikooye. Then a few days, a month. It's been more than 2 years. Watugamba ekintu kigenda twaja weeks 2 nnaku 2 mwezi. Kati tuli mu myaka 2. What we're losing? Laba gye tuli. You have no right to talk to me like that. Toyina lukisa kugenda nange bw'otyo. I agreed to stay here until my father died. Mwina sigala mpaka kitange ng'afudde. I would take care of you, and I have. You have food. Nabasuubiza bw'anaafa. Bagenda kunteeka mu ddaama embalabirire. Think of the twins. Alisi kale ffe tutufaako wabula lowooza ku balongo. They don't even know who you are anymore. Mazima abaana tebakyakumanyi. I'm their mother. Anti nze nnyaabwe. The person who truly loves them.
All along, I've only done the best I could. Nze buli kimu kyonna nkola ekisoboka kulwamu. About us. Nedda mutuufu otulowoozaako mu Paris gy'obadde kwane mundu. He doesn't even know we exist. Abasinga tebatumanyi na tumanya nti gye tuli ne Windsor alabika tamanyi. Oyo omusaagu wafuje. N'omusaagu yafuje alabika tamanyi nti omukazi alina abaana bana. Ziba teziri busa. Ku luno ssebo baleeta keeki. What are these donuts? Zino donut. Your mother. Mamu nyamwe yazikoze. I wouldn't eat them if I were you. Senga mbadde mwe sandi ziridde. For the better health. Jjajja bwe yagamba. Abaleetedde donut n'abagamba nnyabwe yazikoze. Wabula n'abagamba senga mbadde mwe sandi ziridde for the better health. N'agenda. We could escape, you know. Tusobola otoloka. We could go down the roof again. Tusobola okuddamu ne tuyita waggulu gye twayise ne tutawanyika. They were scared before, but if we just explained it, we can time it out with them. Abaana bayinza okutya naye ne tukola tutya. Why are we still here? Lwaki tukyali wano? The world is not worth this. Ku nsi ya Katonda newankubadde ekikiro tekigwana tusibira eno. Omulenzi asobeddwa. You still believe, Mom? Gw'okyakkiririza mu maama. What choice do I have? Kati golooza nyina kyakusalawo ki? Besides, ng'ofudde ne ku ekyo. where the hell are we supposed to go from here? Tugenda kuddukira wa? Bullet yavuga. Akanaka kaabwe kali. Waliwo yakasekula Bullet n'akatta. Ke basikana mu masekati g'ekyo ku bulodi guli. Jjajja abasaaji. Step away from the window, boy. Muve ku dinisha. Name's not Boy. Erinnya lyange sinze boy. It's Christopher. Bampita Christopher. Ogambye eki? It's Christopher. Erinnya lyange mpitibwa Christopher. Same as my father's. Erinnya lya kitange. Gwe mwana gwe. Yafuna kiboko. Take off your... Yake eshati y'onkuwuja emiggo. I will whip your sister and... Ngenda sekula bali abalongo, nsekule ne mwannyoko senga tokkiriza kujjako shati. Attic. Don't touch him! Tomukwata nja kwokya. Yagamba bano bagende waggulu mu kasolya. Take off your shirt. Yake eshati yo. Nze saagala kunjebera. Ne bagamba saagala lijja Christopher. Lyali erinnya lya mulamu we. Newankubadde yali muto. Yamwagalira muwala we. Kati yali kyawo obulamu bwe bwonna. Yadda ku mwana ng'asikula kiboko. Ye tayagaba mujeemera. Katonda wat. I was so scared. Mu butuufu ebituuse kati mpulira ntidde. Something happened to you. Lwasyabawo kati gwe ekikutuukako. Don't worry, Kath. Kathy, siagala weeraliikirire. Tiwali kigenda kutuukako. I'm right here. Wendi. Tiwali kigenda kutuukako wendi. I'm right here. Ate naawe wooli. Olabye omuze gwa incest. Guno omuze gwa incest guli mu family. Kano kanya wabula bakole ki? Myaka ebiri babasibireyo. Ate buli lukya bakula. Mulimu ebintu ebikula mufe emotionally. Kawala kajja. Yakanywegedde mu masekati g'ekiro. I know what we did was wrong. Manyi kye twakoze kyabadde kikyamu. Her, Wabula nze nakyagadde. didn't it? Era nga mpulira bwe tujja kiddamu nateera. Ziba teziri busa. Waawe! What is the meaning of this? Bino bitegeeza ki? You were right about us all along. Wabadde mutuufu kuffe munaye jjajja. We are the devil's spawn. Tuli ba devil spawn kwega tuli bwana bwa sitaani namanya baana mmwe. Wants to do wrong. It's never God who's tempting him. Era ng'agamba nti ebiseera ebisinga abantu abakola ebikyamu si Katonda y'abakema. Wabula kyebika sitaani. Anyone else to do it. Munezi ali polite. Man's own evil thoughts and wishes. Yagamba nti ebiseera ebisinga Katonda si yaleetera omusajja okulowooza ebintu ebyamasitaani n'ebyo by'aba ayagala. Kati nkusaba nfukamidde.
atusaasire. Lord can forgive you. Yagamba nsiiza asobola okusonyiwa, Mukama yasobola okusonyiwa ku bye mukola. Muli baana ba Site. Mweyagala mutya mu ab'ekika. Oli naawulira obusungu lwaki abadde yeetondera jjajja. Ono yaseka busesi. Kumbe mumwetondera addidde kasabuni n'akanyiga kasumuluzo. Nze obwedda muyiya buyiya kati efunye akafunguwo. This is the master key. Kino kye kimasaki. Even the front one. I wish we could run away tonight. Ngamba kale singa tusobola okudduka masekati g'ekiro. Ko nedda. Tulina osooka okulinda. We can go wherever we want. Tuwetaaga tusooke tufune ku majja. Bwe tunaafuna amajja tusobola okuddukira wonna we twagala. From the house. Nyumba. If grandmother catches us, she'll whip us. Singa jjajja atukwata nga tuzungira mu nnyumba ajja tusekula kiboko. But not Mom. Dad always said she was careless with money. Zingamba twandibadde twegendereza. Kakeno yamugamba bwe tuba twagala sete tugende tukebere mama. Mu bintu bya mama. Mama tata yagamba mama yabeeranga careless ne sente. Last time I was here, there wasn't this much stuff. How do I look? You look ridiculous. Kambuza afaanana atya kono olinga aleka bya kisiru. Start looking for cash. Tunoonye sente ze zaatulese wano. Can't take too much or she might notice. Totwala bingi ajja manya. Kathy, what's the matter? Are you deaf? Agudde kuzika masitula. Biri. Bafunayo obusete bwe bafunye. $30. Tulina $300. To get us to the next county, we need 1,000. Okubanga tusobola otuuka mu kawunti eddaku twetaaga 10,000. We need to leave now. Twetaaga ogenda kati. Not till we have enough to get away. Paka nga tumaze okufuna sente ezitujjawo. Corey, Corey. can I give you my extra donut if you'd sit still? It's Mickey. Mickey. He doesn't like the hammering noise. Mickey tayagala biwoggana. Biki ebiwoggana ebyo? Bakola ki abaate? Okutula ebweru. They're putting up a fence. Bakola kisaakaate. So balagira bakole kisaakaate ebweru. Bano abaana si baakuba wano. One without me. I need to check outside. Yagamba gwe genda. I have to make sure we can Ngenda kebera bwe. Kuna tuwa nawe ekitukono nyinoka kashamu tewali kyatabu. Bera mwegendereza. Me too. Njaga okimanyi nti kuyaga nange bwentyo. Genda fuluma weeru kulaba ki ekigenda maaso. Tona agenda maaso n'okwekebejja mu nnyumba. Yajja. Kati agenda okuza amaaso Mr. Winziro ng'asowodde. Mr. Winziro Bad Winziro ali ku buliri. Yebase. Yamutuukako n'amutunuulira. Yaba musimula kakeesi. Lodi alabika oba yatamidde. Yeekyusamu bwekyusa kati n'asigala nga baabakoledde ekisaakaate ekyatutte ennaku 2. Kiriko ne umeme. Ono yadda. Kati yajja asooka alaba amasannyalaze gaakyo gali luddawa. Agenda okuza amaaso nga kirabika amasannyalaze g'ekisaakaate gali wano. Okay. Or it's just careless. You can't find your own wallet. It's not me, it's the maids. I swear I left it in my black trousers. Ebintu sete zange naku zikyasegera sete zange zibula. Noonya sete zange siziraba bano no bayomba. You left me alone at our own dinner party. It's not exactly a party having to sit across from Si pate jengena maaso n'okwogerako ennyo. You know I want to move out of here too as soon as possible. Manyi njaga tuve wano mu Bunnambiro nga bwe kisoboka nze naawe. Namusimula keesi. Babe, I can't. You know how busy work is right now. What about a mini vacation? Ate vacation gye twayogerako mini vacation. As a matter of fact, I had the sweetest dream earlier there. Amaziba gali nti Beautiful young blonde. waliwo ekintu ekyatuusyeko nabadde ne basema sekati g'ekisenge.
waliwo akawala akajenga kabana gavu kato nnyo. She reminded me of you, but young. Ne kankiisinga ne kakunzijukiza. Wow. In a dream. Oba osanga kyabadde kirooto. We go stay in a hotel. Kerodi agamba mbu kyabadde kirooto akawala akato kaje ne kamukiisinga nga kamujukiza ngono bwe yateranga okubeera. Kumbe naafunye obujja. Kuba ye yadde akimanyi. Kathe yabadde yadda na busungu. Kisinga otyo ogusajja. How could you be so careful? Kereyinza otyo okubeera omulagajjavu bw'otyo. He was asleep. Yabadde yeebase naawe we nakikwedde. He wasn't asleep, he saw you. Yabadde teyeebase yakulabye. We passed through a locked door, we don't have enough money yet! Tetunaba nafuna sente kati ng'otandika katulwako kwaye naawe. Onumye obadde ki? Busungu nno na bujja. Bujja! Busungu na bujja. Oli bulogi. You didn't mean it. Nkimanyi obusungu kwe gabuleese. Obadde tokitegeeza. Jangu. Kasife kamunywegera. Ne kaddamu ne kamunywegera. Genda maaso n'omunywegera. Baabo. N'akwata ekkubo n'amuyisaawo. Era ku olwo baakimaliriza. Baali ku buliri bonna. Florida. Sarasota. Nze ngamba nti oba osanga tudduke Florida, Minnesota. Yeah. We can star in a freak show. Tusobola otandika kashow kaffe eyo. And this never happened. Tusobola okwefula mu bintu tekyaliwo. Again. Kugenda tutandika obulamu bwaffe buli omu n'akwata kike. N'ofuna omukazi n'ofuna omusajja. Wuliriza. The thing is, ensonga eri nti I want to feel this way about you. Nze njagala mbe nga mpulira bwe nti kuggwe. Njagala mbeere naawe. I don't know if I can ever love anyone. Simanyi nti oba asobola okwagala omuntu omulala yenna ng'avudde kuggwe. Corey doesn't feel so good. Banaye Corey tali bulungi. Corey alimu olusujjasujja. Mbeera ye teryoke. Kati balina osooka okuyita jjajja ne maama bajje. Jjajja yajja ogaseko ne maama. He's been vomiting for hours. Obwedda asesema okumala essaawa 4. He needs to go to the hospital. Yeetaaga ogenda mu ddwaliro. Maama. Why are you... Lwaki otunula butunuzi? Don't you care what happened? Tofaayo ku ki kiyinza tuukawo eri mwana. Have you forgotten that you're his mother? Weerabidde nti oli nnyina. Naye gwe buli kaseera gwasinga okuleeta omuto omunene n'amwokya oluyi. Naye n'alumuddiza nnyina ku mbaavu. Kathe. Anything you want. Gwe kola kyonna ky'oyagala gasiya. They'll learn the truth someday. Wabula. Your husband learns you have... Lunaku lumu oyo omusajja gwe wafuna. Ne jjajjaawo bakitaawo. Na buli omu yenna agenda kimanya nti olina abaana 4 bwe wakweka wansi waggulu eno mu kyatiki. One damn penny and I'll be glad. Era ng'agamba ngenda kakasa togenda funa adde olwataano nja kubeera musanyufu. That child should go to the hospital. Kituufu omwana oyo ateekeddwa ogenda mu ddwaliro. Mutwale mu ddwaliro. Omwana mugabe bino bye weefulafula simanyi biki. Oyo omusaaya gwafuna agenda keera ku majja akimanyi nti olina abaana 4. Na buli omu yenna agenda kitegera nti olina abaana bwasibira waggulu eno mu atiki. Togenda funa adde olwataano okuva eri kitaawo nze nkubuulira. Nga bajjaawo oluggi. Wabula bubadde busungu bambi kikasusseeko. Ziba teziri busa wayiseewo ebbanga. Bawulira okuggulawo. Maama yadda. I drove Corey to the hospital. Nvuze Corey ne mutuusa ku ddwaliro. Aha. Corey had pneumonia. Corey abadde alina pneumonia. Doctors did all they could, but Abasawo bakoze kyonna ekisoboka wabula. it was too late. Kibadde kikerezi bambi. Katonda watu omwana afudde. There be a funeral? Katonda amuziika. He's already been... Yamaze dde okuziikwa. Imagine! Tebaziitse na muto waabwe. Afudde. Yamaze dde okuziikwa. Kyokka tebamuziise na muziika. Oba maama amuziiseewa. Alabika ne ku ntaana abaddeyo yekona omukazi. Baatunulira nnyabwe takaaba nakaaba. I'm sorry. Banaye munansonyiwa.
Kyekigambo kiyabagamba. Kali akatuke kashingo kaba kubanga abadde mulongo munnaako. Era bw'atunaggalawo oluggi n'akwate ku n'agenda. Kakino baakimanya. Mama watuse takyafa ku baana be. Kathy. Just let her be. Omuto muleke. Mukazi wattu asigadde yekabambi. We need to run away. Twetaaga okudduka ova maka muno. We're gonna die like Corey. Oba si kifenna tugenda kufanga Corey. We'll go tonight. Tugenda masekati g'ekiro. Jewelry. Tugenda oba sete mekaje tulina waba tugenda masekati g'ekiro. Bajja. Basiwa lisi bakuŋŋaanya ebisinga obungi. Bibala bye bayinza okwetaaga. Ne bwe ziba nga si nsimbi. Wabula ebyo bye banaasobola okugyamu ensimbi. Bye bagenda okuŋŋaanya. Ne bayitawo. Njagala olabe. Silverware, ngweye, jewel, mpeta n'ebirala. Yagwa ku kifaananyi kya kitaabwe. Mwalimu n'akaweta kitaawe ke yali yawo. Ono omukazi kyagenda kudda maama waffe takyali maama waffe. Kono nkiraba. Nyaabwe ssebo takyali nyaabwe. After breakfast. Oluvannyuma lw'ekyenkya. Scared. More than she has to be. So we just walk right out the front door. Tugenda kuyita maaso mu luggi. Family are in the kitchen or dining room. So Carrie and I will go to the fence and you'll go to the shed so you can turn off the electric. Kati gwogera kwate kubogene mu shed ogyeko amasinyazi ffe tugeye ku kisaakaati tuwape tutandike tubuterebu. Pulaani yaba amaze ogisetinga. Because tomorrow we'll be halfway to Florida. Alisi enkya we bunaakirira ku makya tujja kubeera halfway mu Florida. I was thinking I could sell my ring. Nze mane nooza empeta yange ngitunde taata gye yampa. It's okay. Kiri okay. Dad would have wanted. Taata nkiwa yandikyagadde ko nedda. Forever. Hey empeta ssebo. Togenda gitunda. Unatandise okotyonka. Lindako. Namwe engeri y'olusujja. Mulenzi atandise okotyonka. Bananise opakire bwe bayinza okufunamu ensimbi. Bajja beetoloola. Silverware. Weta. Waliwo nawulira ajja. Abakozi basembedde. I'm telling you, I did hear something. Nze kuwulira nyina kyempulidde. Awful racket. You can hear them all the way up in the attic. Ate message ayite message. Neyo waggulu mu attic oziwulire. Message ennaku zino giringa obambwa. Miss Corinne will sell the place. I doubt she'd be making any haste. Kali yasooka n'amubuuza mu kyakolerooza ekifo agenda kitunda. 7 months since Mr. Foxworth died. Wakati emyezi 7 okuva kitaawe olwo yafa. Aides will be losing your job soon enough. Abakozi abasinga bagenda kuluzinga emirimu gyabwe. Kisingako n'enziruka n'ebino bwe mba wakufiirwa mirimu. Kati n'ekyewuunyisa. Taata w'omukazi yafa myezi 6 egyayite, myezi 7 egyayite mabega ne bamuteeka ne mu ddaami. Wabula yagana okuddamu okufa ku baana be. Kati si abika obulamu ayagala tandika bulala. Amakala bikayagala nagatunda. Abaana teyabagamba mu kitaawe yafa. Yafa myezi 7 egiyise mabega. Era ennyumba kati eri mikono gye. Kati ono akwate kubo kana akaliisa kaganya okulya. Kaliisa ka keeki kaganya okulya. Ulagera okwate kubo okujja okuligizayo okulaba eno. Yasiikana ne jjajja naye embeera si ddungi. Ekitegeza bulijjo ateekako kiwiigi jjajja embeera mbi. Laabwako tyonka jjajja n'awulira. Jjajja awulidde. N'amanya aliwo ekitali kituufu. Ono ategedde amazima nti nyaabwe alabika yabavwamu. Kathy, we need to leave right. Kathy tulina kugenda ssaawa eno yennyini tetulinda. Agenda okuzza amaaso ng'ono mulwadde. Olowooza akamese tekafudde. Akamese kalidde donati ziri ze baatuweereza ku mulundi guli. Jjajja ze yaleeta n'abagamba nti maama wamwe yazikozese ngambadde mwe sandi ziridde. On the donuts. I think there was poison in it. Ono yagamba ku donati kubaddeko obutwa. Our grandmother tried to. Jjajja olowooza yabadde agenda maaso n'okola ekyo yabadde atuwa obutwa. You have a key. Olina ekisumuluzo mwana gwe. Now give it to. Kati mpe ekisumuluzo yajja n'eri kiboko y'amaswanso. Leeta ekisumuluzo nedda sinyaabo sigenda kikuwa. To me this Mpe gasiya. Jukira munafu. Kakaino baba wa donati. Wabula donati ze baba wazaaliko obutwa. Era ye yasse oli omulenzi. Donati yasse omulenzi. Bwenja kujja omutwe ogwo. This room.
temugenda fuluma kisenge kino. You're gonna hit me. Ogenda kunkuba gwe. You're gonna whip me. Ogenda kunsekula. Genda maaso sekula. Do it. Kubanga mulimu sitaani kuba jjajjaawo. Sekula. Beautiful, prideful, and weak. Beautiful, prideful, and weak. Not true. Si kituufu. To be born. Mwe mwali temuteekeddwa na kuzaalibwa. The Foxworth name. Temuteekeddwa na kuyana erinnya lya Foxworth. Now, if you give me that key, senga ompa ekisumuluzo ekyo, show you a little mercy. Nja kubalaga ku kisa sijja bakyunya. Christopher tomwa kisumuluzo. Christopher tomwa kisumuluzo ekyo. Kathy kwate kubodduke. Mwangwe ati mulete kisumuluzo ekyo. Kali jujira bagamba jjajja ali claustrophobic. Kakaina omubagoba. Olwatuka waggulu akutakataka anywezezza. Ono lwayingira n'ajjaawo oluggi. Kati jjajja. Don't close the door. Toggala luggi olwo nkwegayiridde. I need for the door to be open. Njagala oluggi lubeere luggule. Ali claustrophobic. Ati ebintu ebifunda. Tayagala muggalira bintu bifunda. Tojjaako ttaala mwana wattu. Tojjaako ttaala jika. Omuntu bw'atyo asobola n'okufa nga tewali kimuse naye jeswa kubanga aba ayina embeera eyo. Mulimu abalina akwegamba bali aerophobia nga ye bw'alinnya ennyonyi awuliranga ennyonyi egenda owanuka eve waggulu egwe wansi. Buli kimu kyonna ekikutuukako kiggwana. Nedda. Watta muganda waffe. Sinze yatta muganda waffe. Nyammwe ye yatta muganda wammwe. Nyammwe ye yateeka obutwa ku byokulya bye naleeta. Bambi mbegayiridde. Kati maama sirabika bwe yamala okufuna amagya n'afuna n'omusajja omulala n'atayagala gezaako kugamba musajja mu nnyina abaana abalala. Kati yali asizeewo abaana abatte. Ye agende maaso n'obulamu. Abaana essaawa zino okussa ku bye baalya musaatu ali mu kkooti yonka. Yakwata ekkubo n'afuna kamba basizeewo batawanyike n'agusiba ebbali omuguwa. Ono yawandiika ebbali ng'agamba mbu Kathy yali abaddeko wano eno. Bwe batyo ne bayitawo n'akanyuga kamba wansi najja ayitemu asobole okutawanyika. Ono omukazi wattu yeetisse akato bambi. Kyokka kamba weeri etandise okugira yeeri ebula. Bw'ayitawo baagwa ekigo kwembule. Oli okay? Banaffe abo bolaba obutwa butandise ogenda maaso n'obasiisira bambi. Kwekudduka. Wadduka miside. Wabula senge ng'aliko amasannyalaze. Kyaba bagamba mumanyi. Musigale. Nedda. Tetugenda genda nga tetuli naawe. Yabagamba muyiteewo. Muyimirire. Bwe mmanyi ekirungi ekigenda bayamba muyimirire. Yabatunuulira. Bambi. We're Corinne's children. Tuli baana ba Corinne. Tetulina musango. Ono yagamba kimu Katonda wattu. Abaana bano bulijjo bali maka muno nga babasibireyo. Yabagamba mugende. Yabasaba badduke bagende bataase obulamu. Bambi ne badduka ne bayingira wansi mu kibira ekyo. Eyo gye basikanira kugamba train station. Era bwe batudde balinnya ka train. Naye ng'embeera yaabwe sofa si nnungi. Babawa ebyokulwa ebyaliko obutwa. We never have to see that place again, Kath. Tetugera kuddamu kulaba kifo ekyo Kathy kusuubiza. Tugera kutandika obulamu obwaffe. For a long time, we felt alive. Unagamba aliso omulundi ogumu twawulira nti tuli balamu. Everything ahead of us. Buli kimu kyonna. But someday, twalabanga ebiri mu maaso gaffe. Wabula olunaku lumu. We'd look her straight in the eye. The children she once loved. And all our shame and hopelessness would become hers. Agamba tulunaku lumu tulikwateko entutula mu maaso ga nnyaffe. Obuswavu na buli kimu kyonna alisiribibeera ku ye. Ye jjajja yasigalayo waggulu eyo mu kasolya. Era bw'atyo n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Kasiraba kano abagambye kalina akatundu ak'okubiri.
kikabadde akatundu akasooka kokubiri tujja kalaba ku Lwomukaaga nabagamba VJ Junior nga bulijjo kupisiga lya jaffe bulambalamba era mbusikana muhomanda we videos kuzai plug wa Big ne Mugaga Legacy Entertainment wa Steve kuzai Denjo Hasi kuzai Medis videos kuzai Abes videos kuzai Sawos videos kuzai Hamu Soft Entertainment mukwana Kedi wa Hamuza Diemala tie mkono ku Battle Beat Kalerwe Katangola Dubai Lux Majesty Plaza wa Brian Bozingo Gaseko Tendo videos ye kampe wa Fred Man videos ye Kasubi wa Faizo Sonia video library Stepa videos ye Kaliso Rams videography na mungone wa Andrew Loverboy HB Nagama kati subrobusi kana mbeka videos ye Kasubi wa Beka Zone videos ye Zane wa Umaru BJ videos ye Zana opposite one bar Moni video library sika ni wembiko kuchena mwezi Dina videos ye mkone wa Tata Gift Mal videos ye Jinja ne Yabako pe banda opposite Twilight